kwaniriza nnyo ku Babi Television Uganda webali kubanga otambulira munaffe ayina gy'osinziira okubanga otugoberera mu nsi yonna gy'osinziira era nga mbeebaza bonna gye mutuusizaako engalo. Bingi nnyo ebikyagendera ddala mu maaso era abantu bangi nnyo naddala bawagira NRM abavuddeyo ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oboolyawo tagwanira kuba mukulembeze w'abantu olw'ensonga nti yavuddeyoko ennaku ezo n'akunga bannayuganda okulaba nga beekalakaasa nga basimba ebitooke mubinnya ebiri mu makubo ge bakozesa aga bulijjo olw'ensonga nti gavumenti ekyalemereddwa okulaba ng'etereeza amakubo gano newankubadde nga omusimbi muyitirivu nnyo gw'omuyi w'omusolo oguyisibwa buli lukya okutereeza enguudo zino ate ne zitakolebwako. Ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yavuddeyo n'atukunga butereevu nnyo era abantu bavuddeyo ne bajjumbira weewaawo nga poliisi ebagugumbudde ng'ebateekamu omukka ogubalagala nga kw'ossa n'okubakwata okubatikka kabangaliza poliisi ne babatwala mu makomera ag'enjawulo. Ekyo tekigenda kubanga kikakkanya embeera. Ye muganda waffe Pato G omuntu wa wansi avuddeyo n'akunga nate bannayuganda n'abaako n'ebyayogera ebyali bitasanye kubanga osubwa okuwulira mu matugo olunaku olwaleero. Kale ndowooza kasooke tufune ebya muganda waffe Pato Uganda ku nsonga eno eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yes, kati olwo nno lwe lulimi olutuufu tubagamba olwo lulimi olutuufu omukulembeze ali categorically clear. Sibambagamba on the hard way is the only way to go. Museveni abamutegeera obulungi mu buyinza tujja muforcinga mu forces okufuluma oba oyagala oba toyagala. Ekyenjawulo ekiriwo nti eggwanga Uganda litukolerera eggwanga Uganda nga gompa endowoozayo wema njikkiririzaamu nega njikkiririzaamu nange nekuwa eyange n'ogigula oba n'ogisuula mu kasero in good faith. Kyekitulwanya ekya neggulo kyekituzuukusa tubonaawo n'ekya neggulo kwe kujjawo nakyemalira butabayisirwa kwabo ba NRM bakkiriza mu kimu omusada kyankoba nange kyenkoba omusada kyakoba nange kyenkoba. So approach etawanya simanyi lwaki approach etawanya fawo tukkiriza nti akalulu okusiza ku experience etuyiseemu ne gye tulabye gyera ebyaliwo 2016 16 11 26 96 obulu bonna mwami Museveni bwategese buli fa bakalowooza nti teri kalulu kayinza kutwala mwami Museveni ne wokomba ku pass as long as utabaiswa ali ku ballot paper organizing akalu kamanyi nti ayina okawangula at whatever cost marking akagamba ako at whatever cost buli kalulu kola banti utabaiswa ali ku ballot paper ajja kawangula at whatever cost. Therefore ekibayomba sikiraba abakiriza mu kalulu mukyakiriza mu kalulu tikayinza otwala mwami Museveni muyinza tuwendowooza yammwe tiboyeva batakiriza tikaso mutwala naba tujibaguza kati wali wadde n'obuzibu bw'okuyomba. Two, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu fena gwe tukkiriza with due respect tabagambako ntasobya tabagambangako nti tasobya takibagambanga nako era bonga Uganda litukolerera be bakulembeza bali accountable. So sigamba nti mukama waffe waba agambye kino nga sikikirizaamu ninagenda bugenzo olw'okuba agambye no way oyo Museveni anti ko Museveni yebwa akola tiyabulwa tawabulwa omusada kyakoba nange kyenkoba wagamba na kubeera kati mukama waffe tabagambanga nako ne kuliko kuno bwana bwa lugezigezi ani yabigambyeko. So statement ajogedde the only way to go it is the hard way. Ekyo mukimanye Museveni okumujja mu buyinza agenda kubeera by force oba oyagala oba toyagala. However namwe batakiriza mu kalunga kyayona batakyembeeta 226 abo kyalowooza mu kalulu tikayinza twala Museveni ndabange ekiniyimbo kyennyini fuga Museveni ategeka akalulu ng'alina okukawangula oba oyagala oba toyagala. Kadasana na buzibu na buno bemugamba ebyagundi simaye yalonze kacheko k'ebyokulonda Museveni alina ejjogo katana na ayagala akulaga nti eggwanga Uganda ali owuninga ninga family ye kikyona kyakola tunakyogenda mukola kwekwata ababu Kenya n'abateekako kukwata bano bani onani yaliyo wennansana basebunya n'ateeka okwo naye nze sina mutawondo yataddeko nani olwali Museveni ne wana alonda omuntu ng'amujja Kenya ne wana mujja UK ne wana mujja mu America ne wana alonze muna Uganda nabanga yakulya kachiko ne watabe abakama as long as ya mulonze as long as system yemu and at the end of that day
kasa banateeka process y'akalulu bajjadikiranga Museveni ng'omuwanguzi oba oyagala oba toyagala ne bagamba balina kapasite ebba akalulu at a constituency level kuba balina kapasite ebba akalulu at a district level mira yebadde Soroti mira yebadde Kayunga kati when it comes to the national level therefore if abalowooza mwe yendowooza sina musango okulooza nti akalulu ka 2026 tetumanda biseera byaffe tuwejinge costs wiwe tuwejinge costs z'akalulu ako abaana bayinza okufiiramu tupimepimemu tulabe cost yako in terms of human resource, in terms of financial resources, in terms of time pira tubirowoozeeko ku positive outcome yaka at the end of that day kiriwo ekyawutuweyinga kinne waacho because olyagamba omusiru ye muntu akola ekintu n'akiddingana ng'afuna results ezimu however abakyakkiriza mu kalulu bwe munaatuuka 2026 in case ng'akyaliwo Museveni nga mugenda ku ballot paper wekana amala okuggwa nga tudde ku drawing board nga twagamba ekyokukoleera tekina mutawaana but however Uganda gye tukolerera etaliwo okusayira ensinga muntu yenna you give you your view I give you my view netula watogikiriza mungo gisula mu kasero nga tewalibadde n'obuzibu ekyo kibagamba twabagana ne Uganda gye tunoonya n'omukulembeze nga tujja kwekalakaasa atugane mu State House tugiyingiramu ye Uganda gye tukolerera nga tuyiza mu kuba amagye amavundu tusaba isura bine by'abamu bine byogamba nti avuga NRM ng'alinga avuga ekidandali ye Uganda gye twagala okugoba so however ekitubonye ekitolanye kati approach oba ne strategy batugana nayo mu maaso naye omukulembeze abagambye ekyano eggulu buli omukola mu buyinza bukyosobola kyoba ekiyinza otwala Museveni at the end of that day as long as fena tulubirwa ekirubira kimu kusooka gavumenti ya Museveni nakuteekawo ggwanga Uganda erikkiririza mu nfuga y'amateeka era buli omu ng'alina eddembe lye so maybe language tukozesaamu yeyinza okuba erimu obuzibu nesirabawo nnyo buzibu nabagamba Museveni ffe tulumulowoozako na 2026 Museveni must have been out of power as early as yesterday ne wiiki ejira tugirowoozaako n'omwezi ogujja tugulowoozaako n'omwaka ogujja tugulowoozaako tulowooza ku lwaleero nti olwaleero n'olwennyini alina okuba nga tali mu buyinza so abakyalowooza mu ndowooza y'akalulu 2026 watuuka waaba akyaliwo olwo tabayisirwa you proceed ku ballot paper tugenda kuba nga tusukawo awo naye nga twebereremu nga bannayuganda tusobole okununula eggwanga lyattu era Uganda kale sabe subscribing gompya video eno gimpereka like oyisharing nate tusobola okubanga tufuna updates oba na buli munnayuganda yonna gyali okubanga afuna updates ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda kale abankuumire Yesu.